الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أمتنا مجفقو اجتماع الله سبحانه وتعالى mingane mirembe sababi deri ombaka sallallahu alayhi wa sallam wa muni wa ashabu ridwanullahi ta'ala alayhim wa arda. Abaruganda bibitibwa mbaniriza musomo gwaffe ogwa tajwid al-Qur'an al-Karim nga tugenda maaso n'okutunulira ebika ebyokuwangaza ebiri mu Qur'ani ey'ekitiibwa era ng'olwaleero biiznillahi tabaraka wa ta'ala tugenda laba omuteeko ogwokubiri ogw'okuwangaza kwe tuyita almaddu alfaruiyu, okuwangaza okw'amatabi. Okuwangaza okw'amatabi nabagamba okuwangaza kuno kulingawo onaalaba omuti guyina ekikolo, nabwe ekyo n'okuwangaza kuyina ekikolo kwejje kusibuka oba ntegereka. Era okuwangaza okwo kwonna twakulabye okw'ekikolo. Kakati omuti ogwo ate bwe gugenda waggulu bwe wati waliwo kye tuyita amatabi, gulina branches ez'enjawulo oba ntegereka. Kakati amatabi ago n'okuwangaza nakwo kuyina amatabi, kuva ku tabiiya ne kugenda waggulu ne kufuna amatabi oba ntegereka. Tayib, era olwaleero biiznillah tugenda kusooka tulabe ma huwa almaddu alfaruiyu. Maddu faruiyu yaani okuwangaza okw'amatabi kyeki, kwe kuliwa. Okuwangaza okw'amatabi huwa italatu harfi almaddi an miqdari tabiiyi lisababin min hamzin au sukunin وهو المد الذي تقوم ذات حرف المد بدونه. Okuwangaza okw'amatabi huwa italatu, kwe kuwangaala oba okuwanvuya oba okunanuula harufu, kunanuula ennyukuta. Tebadde yeekute n'oginanuula amakulu ogiruddeko okulwa ku nnyukuta, naye ng'ennyukuta eyo gy'oluddeko eteekeddwa okubeera nga ennyukuta ewangaala. N'ogirwako an miqdaari, ekigero ky'ogirwako nga kisinga ku tabiiyi, kuwangaza okw'ekikolo amakulu kwe kubeera ng'olwa ku nnyukuta ekigero nga kisinga ku kuwangaza okw'ekikolo kulwa ku nnyukuta akabanga, nga naye akabanga ako koogiruddeko ennyukuta eyo kasinga ku bbanga oba ku kigero ekya tabiiyi, amakulu nga kasinga harakati bbiri, kwe kuwanvuya ennyo n'osukkako mu harakati ebbiri oba yategereka. Naye ng'ensonga ereeta ekyo, ensonga ereese ekyo eki okuwanvuya ennyo n'osukka harakati bbiri, nsonga ki? Ezisobola okubeera ensonga emu ku bbiri. Amakulu ensonga ziri bbiri ze zireetera okuwangaza okwo ne kusukka okuwangaza kwa tabiiya, n'owanvuya harakati bbiri, n'owanvuya harakati ezisukka mu bbiri oba okudda waggulu oba ntegereka. Tayib, ensonga esooka hamza, ensonga ya hamza. Senga okuwangaza kujja nga maaso gayo waliyo hamza, hamza eyo ereetera okuwangaza kuno okubeera nga kusukka mu harakati ebbiri oba ntegereka. Oba sukunu, ensonga esobola okubeera nga ya sukunu senga ejja mu maaso g'okuwangaza nga biri mu kigambo kimu, tujja kwongera okitegeera. Okuwangaza kuno okukola ki? Kubanga bw'okireka open n'ogamba nti sukunu senga ejja mu maaso g'okuwangaza, okuwangaza okwo kusukkamu. Ate oyinza okuzaabuza abantu abakikwata nti okuwangaza senga kujja nga mu maaso gaako waliyo sukunu, okuwangaza kufa. Ate gw'obagamba okuwangaza kweyongeza
so omuntu asobola okukola ki kyova tulabanga tajwidi emisomo gino egya Qur'ani emizibu naye myangu kutegeera oba ntegereka byawukana bw'osiŋŋaana eri ng'agamba nti okuwangaza bwe kujjanga mu maaso gaako waliyo sukuunu okuwangaza kufa kituufu ate bw'osiŋŋaana oli ng'agamba okuwangaza bwe kujjanga mu maaso gaayo waliyo sukuunu y'emu ku nsonga ereetera okuwangaza okwo okubeera nga kuwangazibwa nnyo naye aba mutuufu naye baba tebannyonnyodde baba bakomye kumpi okunnyonnyola okutuufu kugamba singa asiŋŋaana okuwangaza nga kuli mu kigambo ekisooka nga naye ekigambo ekiddako kitandika na sukuunu okuwangaza okwo kufa ddi okuwangaza okufa nga kusisinkanye sukuunu singa beera bigambo bibiri ng'okuwangaza kuli mu kigambo kino ng'ekigambo ekiddako kitandika na sukuunu waladdo oba ntegereka kufa oba ate ddi lw'empanvu y'ennyo nga nsiŋŋaanye okuwangaza nga kusiŋŋanye sukuunu n'empanvu ya ddi ennyo ddi senga bibeera mu kigambo kimu al'ana waladdallin ezo ensonga ebbiri mweziri mu suratul Fatiha mu kigambo waladdallin mu kigambo ekisooka waladda siwanvuyiza njijewo okwanvuya ekigambo kyali wala okwanvuya nkujjawo kubanga mu maaso waliyo sukuunu waliyo shadda oba ntegereka waliyo sukuunu tayib ate lin ate wompanvuyiza nnyo oba ntegereka kubanga biri mu kigambo kimu lin kigambo kiri kimu lin kigambo kimu naye wala adda bigambo bibiri oba mukategedde nabwe ekyo mpanvuya nnyo okuwanvuya senga kuba kusisinkanye sukuuni senga bibeera mu kigambo kimu kakulu tayib nabwe kityo ensonga ezireetera asbaabu lilmaddi lfaruiyi sababani ensonga ezireetera okuwanvuya ne kufuuka kuwanvuya kwa kikolo amakulu n'empanvuya nnyo ne kusuuka mu harakati bbiri nsonga ziri bbiri nsonga esooka alhamzu hamza senga ejja mu maaso g'okuwangaza mpanvuya nnyo nsonga ey'okubiri assukuun sukuun senga ejja mu maaso g'okuwangaza mpanvuya nnyo oba tegereka tayib lwaki oli ayinza okwebuuza akabuuzaako shekhe teyakogera wano mu kitabo tekalimu naye oli asobola okwebuuza lwaki hamuza eno esika okuwanvuya kuno ne kuwanvuyibwa nnyo lwaki sukuunu eno esika okuwanvuya kuno ne kuwanvuyizibwa nnyo oli asobola okwebuuza naye lwaki naye tuddawo ne twebuuza ebibuuzo ebifaanaganako ebityo wallahi ate nga tuba mukyamu olw'ensonga nti ennyukuta ya hamuza nyukuta ya amaanyi ennyukuta ya hamza nyukuta ya amaanyi ate okuwanvuya kujjudde ekiyitibwa obunafu okuwanvuya kujjudde ki ekiyitibwa obunafu kati omuntu okuva ku maanyi ku bunafu abadde asoma okuwanvuya kwa bunafu ate asiŋŋaana amaanyi kijja mwetaagisaamu ka distance omuntu abadde munafu omuntu asobola okuva mu tulo ekyokulabirako ekirungi ennyo omuntu asobola okuva mu tulo nga munafu wallahi weebase owulya tolina maanyi oluva mu tulo bwoti mu bunafu obwo ositukirawo nodduka emisinde oyinza n'okufa tufe abasawo batungamba osooka n'ozuukuka n'osirikako ku buliri n'okkakkana like obunafu bugende nga bukuvaamu obubadde mukuba obadde ofudde obadde mufu obadde weebase tosobola kubeera ng'ovaawo notandikirawo emisinde wallahi oyinza okugwiraawo n'ofa kati n'ekino nakyo kiteeke mu Qur'ani bwe kitu ti obadde mu bunafu obadde osoma okuwanvuya kubanga okuwanvuya kunafu idha jaa omuntu awanvuya ne yeebaka n'okwebaka bunafu mirembe idha jaa ate ne wajja hamza ne muzuukusa omuloni kotokazi so buli omuntu wamala nga awangaalira munafu kimuleetera okufuna amaanyi asobole okusoma hamuza eri ey'amaanyi allah gamil wallahi ha gamil idha jaa afuna amaanyi naye bwanaga idha jaa nasala
nawanviya ku harakati sibiri ate nga agenda kusoma ennyukuta ey'amaanyi kimuleetera obuzibu ate nga Qur'an eno si buzibu gamil haga gamil au tayib ate sukunu lwaki sukunu nayo ereetera okuwanviya kuno okubeera nga kukyuka ne tuwanviya nnyo nakyo era kyekimu sukunu kitegeeza kusirika sukunu kitegeeza ki kusirika omuntu abadde asoma awanvuya ajja aleekaana awanvuya omuntu we tasobola kusirika mulundi gumu aba yeetagisa ate okuwanvuya ennyo alyoka ajje asirike empola ekyokulabirako ekijjayo ekintu ekyo bwe mba badde nvuga emmotoka yange nga nvuga speed ne mmanya nti wali we ŋŋenda mu maaso ŋŋenda kati kuyimirira kusitopinga bannafu omuntu oyo speed agivuga omulundi gumu n'asitopinga omulundi gumu oyinza okukoona emmotoka esobola okugaana okusiba bingi ebiyinza okwahapeninga obadde ovuga speed n'osiba omulundi gumu idha ekyokulabirako sukunu الآن uliyanga mulimu obuzibu neboga الآن الله ولا الضالين الله ولا الضالين ولا الضالين karuba obadde odduka obadde tutambula ate n'oyimirira omulundi gumu kyekituleetera okubeera nga tuwanviya tusobole okubeera nga tusirisa ennyukuta nga tetwekaluubiriza nabwe kityo ensonga ezebbiri hamza ne sukunu zireetera okwanviya kuno okubeera nga kweyongeramu oba ntegereka tayib anwau lmaddi lfarui okuwanviya okw'amatabi emiteeko gy'okuwanviya okw'amatabi okwanviya okw'amatabi kulina emiteeko mingi naye tujawulamu okusinziira ensonga ekuleese kuba tugambye ensonga ziri bbiri ezireeta okuwanviya okwo imma hamza au sukun esobola okubeera ensonga nga ya hamza oba sukun kati ensonga senga ebeera ya hamza senga ensonga ebeera ya hamza okuwanviya okwo tukwawulamu emiteeko gino wammanga ena amaddu lmuttasil maddu lmunfasil maddu silatu lkubra ne maddu lbadal miteeko ena inshallah tujja giraba gumu ku gumu tugitegeere bulungi biidhnillah tugambye senga okuwanviya ensonga ekuleeta okwa maddu lfaruiya okw'amatabi ng'ensonga ya hamza wansi waako waliwo bino wammanga emiteeko gino wammanga muttasil munfasil silatu lkubra ne albadal tayib senga ate ensonga ereeta okuwanviya okwo okungi okw'amatabi ng'ensonga ya hamza awo nawo wansi waliwo emiteeko gino wammanga esatu eitha okuwanviya okwo okusobola okubeera okwa maddu lazim oba maddu aridu lissukun oba maddu liin maddu lazim aridu lissukun oba maddu liin gyonna emiteeko egyo tujja ginnyonnyoka mpola mpola biidhnillah tujja gitegeera tujja kugenda okuva mu musomo guno tusharinge tuyite bannaffe tusome wallahi nga tuli bakugu irimu gye tulina nga mpitirivu